Okay, kakati tuli kwa speaker Mongo. Ndio mko bibaba. Of course, speaker Mongo. Ndio kwa bitambo bi. Ki neewunyiza nnyo olw'ekigambo kyayogedde nga tekigenda na politika. Namuwulidde bulungi nnyo naye si yenna yamuwulidde ng'agamba nti ate gwanyuza yabadde mwami Tayebwa deputy we nti make sure that those Baganda do not get numbers, do not have numbers. Ekyo kyabadde yagoyinze tribal okwabadde kusunsula mu mawanga. Mu developed countries yali kadde Anita Amongo wetwogera bino naye engeri eyewandiikidde ebbaluwa okugoba era ffe tulinze nnyo ensi yonna etaddeko amaaso okulaba ababaka ba palamenti kiki kye mugenda okukola. The member of parliament, the whole world is watching. You are waiting to see what is going to be done by the member of parliament Anita Amongo. Yakoze era singa tebeevukungana kumuyimpiikinga kijjatwala bonna bonna nti batuliddemu olukwe. Nkimanyi tukiina as opposition kulirwa leader of opposition mwakoze kyemukoze era mmwe abanja naye ababaka ba palamenti abekiina ebyabanga NRM bakuna abaganda bangi nammwe tekirina nammwe tekirina kikibayamba nga bakusosola n'olwera mukinga n'olwera munyakola n'olwera mubiso n'olwera musoga nga bakusosola. Ekyokusosola kinnyo era nkivumirira bese kuvumirira yenna kuyinza palamenti mwami wanga kivumbi nakuwulira ogamba olwera kuyita mukakasala ka palamenti mutumule eki ekiddako n'aba NRM akasiyaku naba mutumule eki ekiddako. Ekituufu kiri nti eka palamenti olw'okuayalinga out that obscene statement ey'obuwemu, she doesn't deserve to be a speaker of that parliament. Ekyensuubira yali badde awandiisa ebbaluwa emugoba nga yeyegoba. Okay, obudde wano oddawa then ne sente zigenda kukola muki? Sente zivudde mu concert of course ezaateekeddwamu nnyingi okusaba okwesanga ng'ezifuniddwamu ezerekana zaateekeddwamu n'emisoso tegiyitamu nti polisi yatyaba eziwano yekalakaasa tebakutesa netuyitayita emisoso gyonna okukola credit okulanga vidiyo tv ebipande kibiki bitwala sente nyingi so mukufunza n'okusooka kuba mukundabe zenfunye benamala okuzifa benaalabanga mpozi akakola kenjokuya kyenjo gakolamu naye benaba nzizaawo besakapitu era zijja kuddayo buzije zabadde ate ziringa zigeko ekirabo ebintu bibiri aiza walya oba watya ofunye bulungi ayanywa aiza walya oba watya omanyimu olya otya omala okulya ate n'omutya otya n'ogamba nagwe nalidde nandaba atya n'otya lweba bife abatalidde tetutya ate olaboola nga manyi bulungi nte tebasobola kunaala ensi yonna nebatukalawo ebivulu nebagamba teyina olwolera ebakutte ku nsonga z'abantu era biruma abantu era nga biruma abantu simugana mayindi kuyimba abantu betaaga saavisi delivery singa mu malwaliro kubamu eddagala masomero nga dayinasitaka tenungi abaana tebasomera wansi ebyobulamu bitambula bulungi era setuyite asobola okukola nga basisi ez'obulamu asobola zetuusaako asobola okwepulira olukoye asobola sabira asobola okwebera omwana asobola okwetwala ku ddwaliro eyo ababeera nga tutuuseeko so ebiruma babikoleko n'ekirala omusajja aludde nnyo mu buyinza bweyalinga jja wano yagamba nti ekimuleese kulwanyisa bakudde mu buyinza ate yakikoze n'akikola Ngakudde muno nze meya owa Kyengera Town Council ng'era ndi wa National Unity Platform okulemberwa President wa Uganda omutuufu the true president of the Republic of Uganda Kabaka Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ndi coordinator mu National Unity Platform mu sector ya arts and entertainment.
tulimu ne muganda wange Nobyalemi Montani initially twalimu ne Ronald Mayinja, but I think everybody knows what happened to Ronald Mayinja. Mwalimu ne mwanyinaffe Namulindwa eyava mu ggwanga n'agenda mu America ku mirimu eredi ekibiina. Mudde buno ndi director wa Vision Heroes era gye mulabe okubya ebidongo bino. Vision Heroes nagikola mu mwaka gwa 2006. Ndi vice chairman owa Komau oba ow'ekibiina ekifuga abayimbi b'akadongo kamu mu Uganda yonna. Ndi ate era gyali ate era mu Komau ndi vice president wa Kamuta ate ndi patron wa Komau. Byonna bibiina byanongo twafunamu ebiwayi naye yonna gyembi nze yonna gyembi kakati ate ng'era ndi pioneer ndi patron owa Nkobazambogo owa Sirawu oba St. Lawrence University era nga St. Lawrence University mudde buno gyendi ndi ku second year first semester nga I'm studying my Bachelor of Public Administration and Management. So political science musomedde ddala ebyobufuzi kati oli agendako mpola. The way I analyze politics wanjawulo nnyo nnyo okuva ku the way I use to analyze it. Ndandisa olugendo. Nazaalibwa omwami n'omukyala mama wange yayitibwa Stefania Namuyimbwa kyala yedira Mpindi. Yafa mwaka gwa 2017 era kwenajja ekirowoozo kyandika okuyimba ennyimba ez'emyaka bananga omwaka gwa 2017 ogwo nakubira oluyimba olwo yakolako bukonyi kubanga biwanvu nnyo bisobola okumala myezi 3 ebinaafikka mu Line Muserera omwaka ogujja. Taata wange ng'ayitibwa Kizando Kisirinya Buyondo omusajja ebira akasimba akabbirongo yakafa emyaka mitono nnyo emabegaawo. Nze kennyini ndi musajja Mukatuliki era ng'amannya gange nze Matiya Mulumba omujulizi. Natandika okuyimba nasooka nenzija mwaka gwa 2000 mwaka gwa 1995 nali mu secondary ali mu senior 3 nenzija ku Nairo Theatre nensanga mama muli Katumba n'ekiwano Kafiira ne mbagamba nze njagala kuyimba ne bagaana okumpandiika nentambula nenzirayo eka nengenda nenzirayo nensoma senior 4 nenkomawo 96 ate ne bampandika mu Mukisa Gita Singers naye ekibiina ekyaleeta luli mu 95 kyayinza Pakula Gita Singers ng'era yansabira omulimu bamuyita Kalule Fred. Simanyi Kalule Fred oli Kalule Fred abaddewo ono ye mukama wange yansabira omulimu mu Pakula Gita Singers. Ndowooza ojjukira bulungi nnyo nabasangira Kamuziya Kateera ewaffe nali nva kusoma St. Anthony Kayunga Senior Secondary School nga ndi mu uniform era nga nsomera ku ggaali nga uniform eyo eriko St. Anthony Kayunga SS nga wansi waliwo kamota akagamba nti God first then move ahead. Ono nali mumanyi Kalule okuva emabega abatiyo simanya bakati mundabanga akanzibwa mulenga n'ensajja mugezi nnyo era samudete yako nawunya mathematics tekafunamu okubiri otherwise nali ngenda kufuna muna bwevaawo nengenda St. Anthony nzija ntya okuyimba bwe bandeeta bano Bakalule twatuukira Kanyanya ewa Muzeeyi Kimbugwe
omusajja waali talaba nali mmanyi ebyuma byabwe bwe twatuuka awo ne babibaggyako nga naye okundeeta natunda eggaali ya muzeeyi wange bwe nali nsomera nga bw'omanyi nempayo kintu kidogo basobole okundeeta gye bandeese ebyuma si byabwe babibaggyeko bandeese muhooro nedyoka nkulabira embaga bansuulaawo waliwo omwami yandabirwa ennyo nga bamuyita kalifaane kalifaane omwami oyo yakafa abadde oba mu takisi omwo nga bamuzaala kanyanyaawo ne mwanyina nga bamuyita nabujja bwe navaawo nesitula nasisa wange bwayise bamuyita namazzi yali akola mu maseesa ng'akola mu bbaala nesitula netambula nengende bwayise nga ngenda mbuuza baseesa nemuwaako kati mbandi awo nkyatudde bintawaanya ngenda okulaba nga bakiwanuka fiina bazze ne livingistori kasozi ayisaawo emmotoka sisaawange negamba nti kasozi wuyo agenda nensibuka emisire nengera nga ngoba kasozi yali agenda wakasule n'ekike nga gye balikodingira enyimba nemugamba nina obuyimba bwange n'agamba nti nyimbiraamu suuli yali awo nenyimba n'ampaana nnyo n'aziryawo n'antwala mu Kampala Music Stars. Twabitayima mu Kampala Music Stars ate omwaka gwa 97 mukama wange n'afa. Olwo nga mpesa emyaka 18 n'afa. Neŋŋamba ki ekijjako nekuba akayimba olukagambabiri Kasozi aneseewo abadde omuyambi wange mukama bw'asazeewo Kasozi bayibayi tukwatire ebifo osalayo abagambe nti onese abayimbi tutu kali Kasozi bw'afa ebyatawaanyawo nekubakuba obuyimbayimba awo ne tukola ekibiina ne Mamuli Katumba nga kiyitibwa Namigo Standard Singers omwaka gwa 2002 ne tukola ekibiina Mamuli Katumba ng'agenda yeewola ebyuma ebikko nali magandi kusebenambireeta kuba bikyayimba batukwatira nsoloolo eri ebukomansi ne batutwala ekawuka mwaka gwa 2002 ne batusiba kuba bikyala eyabire ekisalageza ekivulu ky'obanga yina ekiyinja mwaka gwa 2002 obanga yina obanga eyo n'afuna sente nyingi n'ajja Alex bw'ajja mu kkomera n'agamba nze nnonye Mamuli Katumba olukagasi mumanyi Mamuli Katumba bayigeri yalina oluyimba oluyitibwa abasajja baagala ebyenseka n'ennola nga bwokya nnyo n'agamba nze nsigaleyo atwaleko Mamuli Katumba ab'ekkomera bwe bantaasa ne bagamba abo bali ku fayiro emu obatwala bonna oba okola ki obaleka abo wemponera nokubagunda enkodde yasasula miliyoni 5 naye okuva eyo yalina pikapu Sahara nga yakagigula Alex yasibangamu olweyogerere najja gyevudde mabega nasooka nkyatoonya gaddeyo ku siteeri netutuuka ekireka nanyongera sijja kuvaako sirina kyakkola negamba ne Mukama Katonda nakinkuba bwenti navuga natuuka enakawa mbagwe osiba sirya Mamuli Katumba kyokka Mamuli Katumba yeyansibya ate agamba ne basiryani tosobola nakola nebyala nobwotunula wena ekituufu awo teyampaliriza nali sifaananyuma ekyo yayogera kituufu Abitex netutuuka ano mu paaka ekadde yayinawo edduuka nga waliyita Abitex shop ng'atunda teepu mwalimu obuteepu bwange bwe nali nfulumiza obuyite akate kayitibwa kyolemeddeko boosi Kasozi ageseewo n'abukwata bonna n'abukuba bonna n'agamba mwakwegere omwami yali awo n'awulira nga kimukutteko nnyo yali awo nga mutembeeyi n'ampa akasente nenninnya negenda ebwayisa naye Abitex eyagamba sirikola linnya n'akuba n'okunkuba navaawo okuwerekereza ebigambo nti Abitex lumu olinkubira essimu n'ogamba nti jangu waliwo ensonga bweti twenafukaso temayimbi akayimba kagayitibwa nti naawe osobola ate ndogeebirakunabalina ebyokubamonefujjo obakobalebebisagulina ebira sijajatinini olijolanga basudde yatedde bakasose singa okuva kali mupalomako balibadde abayimba kano tubateekayo eyoe tulebakalembeterekera abayimba amalirasi akakokaka batuyitako emaddala gwera tubataddeko amaaso ebikyakola ebisimuka omutakaka basigayimirira
Sumulwa, Manikama boy Sumulwa, Never come up with the okay. I'm a son of a man, the Mokuli Channel, but it's a kind of way. I'm a commercial. I think you are a Pokemon way. They are in a Africa, and Oriana to our ship. This is Stadium Tamusa. I was a small son, I'm a Pokemon too. See, I'm a California. Let us separate us with the Americans. I'm a trying to go. I'm trying to go. I never been moving society. I never really moving. So I'm going to put you to the drug every day. I'm not going to play myself guitar. It's not going to go for the hour. I'm not going to say that. Oh, she doesn't say the body of the last of the food. Just see what I answer. I'm going to see what I'm going to do. I'm going to do that. No, I'm going to say I'm not going to do that. I can't believe what you're doing.
bimukogera monda bebyo nakotwala amasima gange Father yafa nazika nomperekera tewaperekere mukanasa kabusika kuna udaba utawe kumere mbadde nja kuwerekera naye mwe babiri mwegatte kubanga yafa nani nabwo olina okwegatta naye singa wabuuzizza nze okozera osi mbuuza mwana wange nze nkumanyidde nnasaba nange munseeno yonna nisa kubyagaliza era nsaba ffenno yange tewakabadde obutalisuuka
okutuuka n'onyamba osikyete kyayina wannakalega abakusooka n'onyamba anewange bweddireera anabawa furedi lukenge nga lukenge tampalanaze wira kolakola wayimbadde katimba kondi namukumayo obulungi ate onsoza kuningekeera abantu balakwendasima nisenga kuwasuubiza okunsigeto nesiterinze polisi n'abaloya bange polisi Masih saya muncul.